mpulira Walukagga n'omugerageranya ne Lwashande. Walukagga waakiri ebitabo byasomako, ebitabo byabisoma, ayinza okuba nga alemeddwa okugatta ono ne wali, naye Electoral Commission terina buyinza kulekamu Lwashande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukagga. Kwegamba Electoral Commission erinamu abaana n'ebyana, kifuuse kitimba kya Nabbubi kino kikwata munafu. Walukagga kubanga ye opposition atajja kukola buli kyonna kyasobola okukola, asanyusa abali mu buyinza, y'olwalowooza yeesibye empina azina, ayagala abali mu buyinza bamukubire mu ngalo. Naye essimu gye yafuna nga tuli mu boardroom, essimu eyo yanzaalira akabasa. Nali ntudde naye bwenti, n'agikwata madamu speaker n'afuluma, ne muwulira nga bakuba akakule nti deal done. Aveeyo abuulire ensi diiru ki gye yali ayogera ne speaker eyali done. Ye neevuddemu bino byonna byonna. Era n'afuluma n'ayingirira ddala ne munda. Yakomawo ng'amaaso tegakyalaba. Byabakama yakomawo ng'amaaso ne galubindi ng'azaasizza nga n'amaaso tegakyalaba. Eggwanga liri mu kaseera kazibu bannange. Petition nabifunye era ndi wano nzize okunona okusalawo kwa Electoral Commission. Naye already wadde tebannagituwa naye nabitegedde dda. Naye kyamukisa mubi nti akakiiko k'ebyokulonda kafuuse empuku ya busuubuzi nakwegana kuganyulwamu wano. Justice Byabakama akoze kinene nnyo okusaabulula ekinyusi kya Electoral Commission. Eneesaana ebeere Independent Electoral Commission. N'esindi commission ezinira ku ntoli olw'obusente. Justice Byabakama yennyini yazzeemu ng'akola ruling ye mu nsonga ziffe ze tutaawaaba. Abantu be twawaabira baabano mu petition njirina bali abantu basatu be twawaabira aba General Lwashande. Bali abantu basatu. Ono ye General Lwashande. Eno ye petition ye nomination form ye gye yateekamu. Ono ye General Lwashande. Abantu baabano bali basatu be twawaabira. Naye kyewuunyisa ate ye mu kwanukula kwe azzeemu abantu be tutamanyi. Bano bonna ani yabateekamu? Abantu basatu singa bawera etteeka liragira abantu 10 emikono gy'abantu 10 gye giba gimuteerako omukono omuntu yenna. Naye ffe wano twalaga ne mu komishoni neetuula n'obuyulizi bonna ne buvaayo nti abulako abantu basatu. Ekyewuunyisa Justice Byabakama oyo si mulamuzi. Justice Byabakama bwe baali bawandiika ripooti yaabwe yiino ya nnaku z'omwezi 11 ogw'e11 ate ffe nga twawaaba nga 14. Kati ye yamanya atya nti nno tujja kuwaaba? Yandiwaabye nga kiri awo naye ne sitampu. Wandigambye nti wano kompyuta yakola ensobi naye abange ne sitampu. Kati kyova olaba nti no Justice Byabakama yennyini yatugamba nti buli lupapula lwonna tugende nga tusabe balu certifying balukubeko stamp ya Electoral Commission era nga bwe mulaba buli lupapula lwonna era lwali lumu Lwashande ya nominatinga ku lupapula lumu. Naye ekyewuunyisa ate mu kuddamu kwabwe baajingajinga empapula ne bateekamu akapapula ak'okubiri keekano. Akapapula akatuufu akali ku petition era ke twawaabira keekano wano. Kubanga okalaba kaliko ne National Resistance Movement. Rose Namayanja Secretary General yakateekako omukono. Naye kano ke baataddemu admin esembabule yakoonamu emikono. Naye twebuuza ku lunaku lwennyini olwa nomination emikono gyali 10. Kati ani lwaki Electoral Commission ya Byabakama efojinga obujulizi ebuteekeko erage nti kati emikono giwera? Naye kyannaku nnyo kubanga tulaba Honorable Minister Nyamutooro eyali amuvuganya bwe yabulako emikono 2 bwe bagijjaamu n'ayitamu unopposed. Omwami Ofono Opondo bwe bajjamu abamwesimbyeko emikono 2 n'ayitamu. Honorable Jacqueline Mbabazi emikono 2 bwe gyavuddemu n'ayitamu nga ali unopposed. Honorable Isiyagi ow'Ekacumbala Bukedde eva speaker naye emikono 2 olwabajjamu n'ayitamu. Kati ekyeru emiyaga Lwashande yani ono gwe batasobola kujjamu. Naye njagala ntegeeze eggwanga lino
nti eggwanga liri mu kakyabaga. Akakiiko k'ebyokulonda kano bakayita Independent Electoral Commission. Naye kalina kyekubiira kubanga kanguzi bakagula. Ate ne President Museveni naye yegendereze ku nguzi ku ssente byabakama ajja mutunda. Byabakama agenda kutunda Museveni wano. Kubanga tewali ngeri yonna emikono esatu n'otandika okujingajinga ebiwandiiko n'oyongeramu emikono. Ng'ate ye nyini bwe twajja wano twasaba certified copies eza nomination ya Lwashandi. Era zino ze baatuwa ziriko ne stamp ya Electoral Commission. Kati Electoral Commission yeewakanya. Certified copy je twasaba kyovola bakubuli lupapula. Kuliko stamp ya Electoral Commission. Buli lupapula kuliko stamp yaabwe. Emikono gigino gye baateekamu. Kati gino emijinge byabakama musajja wattu ataddeko n'omukono gwe. Guno omukono gwa byabakama si mujinge mutuufu. Naye gana amanya gavuddewa. Gana amanya gavuddewa Justice byabakama bw'omubuuza. Kyovola batugenda muwalaawala tumutwale mu kooti. Okubeera wano si ofisi ye ng'omuntu, eno ofisi ya bannayuganda. Aliwo ku lwa bannayuganda n'okuyamba demokrasiya. Neso si kwekusa ne yetunuulira yekka ng'omuntu n'okuttatana akakiiko kano. Kyamukisa mubi weetisse enjovu nnamba otegeka kulonda kwa ggwanga ate oli ku kamyu akesemba bulo ojingajinga emikono oyongeramu. Kati eggwanga likwesiga litya nti onoosobola okuleeta demokrasiya ow'obwenkanya n'amazima ng'essaza erimu bw'otunuulidde Lwashande omugongo baabuwe ne gunafuwa. Sigaana ali mu kisanja ky'ekisembayo mu Electoral Commission wano. Nitasaana kunyagulula na kugwa mu bwesige. Weewaawo embeera ebaawo nitasaana kwemalamu bwesige bwati. Era bannayuganda eno weebeera nga y'embeera gye tulimu. Demokrasiya w'eggwanga tumufuwe mu ng'ombe. Naye n'abo abamukozesa byabakama bw'anaafuna abalala abalina ssente ne bazimuwa. Era naye kye kimu kyagenda obbakola. Agenda kusemba nga abatunzi.